gamba ki badegava basookera kwanga sente ya gundi nga 2,200 eza gram noto nyalumu then yoterako neza booking nemba nga kusala pa usazi n'ekigwa nze bayisa mu mapa mawe ekigwa watya enyini kasi nenganyiganyiga mu konti nemala ne kumera wenda nkufunira omukazi oyagala mukazi njagala ganyiganyigamu nanti sikutegedde muganda wange njagala ganyiganyigamu akagodde nze mbale nkiteeri muganda wange oyagala kusiyaga nze sebo muganda wange oli muntu mukulu naawe ate nga tukiyogera kulinga ate kintu makiyisiza wala tuli babiri wala muganda wange ebyo nga si bintu byange saagala kusiyaga ate ulira nze saagala kusiyaga ulira jasinze mmangira kuwa amajja gonna ungambe just tufunye kalumu saagala kusiyaga saagala kuzina just nga kwate patoko kubasinga feeling ze ukite esiri ezo gundi muganda wange sente tentuusaawo sente zenkola zimmala oto ogambye kubuulira mazima ndi munaku naye kyenina kimmala ndi mumativu sinnatuuka kukola ekyo ongobye nkugobye naye nga kudula kujafuna abazaagala abantu mwe bali muno abakyali mu mbeera ne kati nze Timo tuuse mu Dubai nkoze emyaka 5 oba bakyandiira olw'okuba njagala sente kati mba nkolera ki ebbanga lino lyonna naye nga gudula ate nga sikugala mutima mubi kuba nammwe gye muli naffe gye tuli eno tetusobola kubawalana oba kubateekako mbeera muli bantu baffe mbaagaliza bisinga byokka oto ogambye nze ndi lofit muganda wange tewali kyesimanyi justino buli kintu ekitambula mu nsi mba nkimanyi kyenkwagadde ekyo oyogedde baze mwebali abavubuka abasobola oyogedde baze mwebali ne wano mu Dubai ate kakati ojo ate mwebali mu Dubai naye nze buli muntu nti akuba lese buli muntu nti naakolera ageti kati obadde eyo n'olaba nga kukolera neba nebayayimwe musajja gwe ogenda olaba nga kukolera owulire kiwi amazima abakulata wange okuli amazima muganda wange kakati ene oba ekyo kiganyi sobola okukyusamu deni kakati nekusindikira sente nolalumu nofuna ekikazi nokizigaawo ngaataba nakyo kiba okikola nze Timo kati Timo abadde ki emizanyo egyo sijja gisobola ge mazima sijja kusobola obulamu bwange nno nga buli so private n'okulabika sirabika mu bantu nnonze kuba kituufu by the way let me be open to you abantu okundaba omuntu asomera wano omwaka mulama nga tondabangako kituufu owulira anti wulira nange saagala nyo ebintu byabataala kozi nange eri bamanyi nnyo kata ndi serebu ndi mutiktok bitebyo kati oli wakulaba bitebyo kyokyova era owedda gamba sasaagala nokogera kwasapu ekyo program togera okuzimba ekibintu kozi nze nange siri muntu nyo washosho ayaago so ebintu tuli bantu bakulu oyo oli muntu mukulu ndi muntu mukulu twogera ate nga weyogedde ekikulu ku mutima naawe nokingamba wikizuukira ate nosigala nga oli kyali wange okuwedde mazima naye waliwo oli okubira essimu nomwogera nagamba kino kikinakamwanyanisa satodda muposi ebyogeti nati ffe tuli bantu bategeevu justino buli muntu muntu abeerayo so tosobola muntu kubeera gwe kyoyagala oba gwe era gwe kyoyagala oba gwe abeere gwe kyoyagala omuntu woweereza emyaka 18 oba osobola okwesalirawo n'okola kyokola ki kyoyagala so wawe buno obulamu bwokyuzinze muganda wange kati nzampanyiza kugamba kyemba nagamba kyemu naye good luck kusanga naye wowulirire ki emirembe muno mulimu abasajja asobola okukwata omukazi n'amutwala mu woteeri n'amuwa ssente empitirivu n'amugamba naye nze saagala kuzina njagala obeerawo weekwakirire
neyekwatirira namuwa ssente n'agenda waliwo agenda namugamba nze njagala nkukole mu kabina saagala kasoolo naye ng'aleese mukazi n'abimukola n'agenda nina mukwano gwange yaŋŋamba omusajja amutwala mu hoteri namugamba njagala nkupame mu kamwa nkuwa emitwalo emito ejaddira nakkiriza namupawa mu kamwa namuwa ssente n'agenda kwegamba olimana kandi maji atoyogera yasukka kati wadde omanyi byoŋŋamba oleese bunnabbi bino tubiwulira buli lunaku naye just no buli muntu abeerako nekyagwamu ekyayagala ate nsipakingawandikingabe face to face era nandivuddemu nga tuli one love siwalana ati nolowaze kati ndoze olawagala Timo nakuwulira amazima kambeere honest open owulira nkuwulira nze ekyamazima sizina abasajja nze nyumirwa kati nakange Timo okulaba naitimo olendewo endabikayo amaaso go enyambalayo obuyonjo bwo eminayisaayo nekunako butumizaawo nekwata obukadde nga bubiri embukuwa ng'amazima okumala mu mpale katakagera bulati nobamaze nga sikutteko nti nkuli ekyokubiri omanyi twogera amazima ekyokubiri kati kange Timo olaawo onega amazima Timo kitooka ofunayo ekikazaawo oba Afrika oba kyeyezanize okikuba amatooke mwezi neziri ng'atudde wali nze nga sikutteko omukazi simukutteeko omale oŋŋambe oyagala sente wezi nzikuwe nze nga amaze ng'afuluma njenjagala ebyo naye bino nti jeje manyimanya Timo ompettako olina akageri olubuke kakola nolekako kusetasiyo ako ng'oli mu mazzi oweza asimanya bayibayifayo kyebyo namala emirundi enjeetandookaku naye musajja gwe kyogera kyakatonda ibulira twogera nti naye buno odi eno mpanvu naye ebyembi bisekerwa naye bambi todamu kunkubira ssimu kankulekeremu akatiibwa kuba olayika ate waka oli musajja muzadde oyinza okuba olina famire nga ne bazadde bo tebamanyi nti bino bikola oyinza okuba olina abaana nabo bakulabanga taata kumba oli taata yeegomba Timo twetereze nze sirina buzibu n'abantu bakola mize egifaanana bwe gito nze ndi muntu mukulu ate ndi public figure ndi muntu aliwo ku lw'abantu saawulayawula ku mawanga saayawulawula mu neeyisa oba mu bikolwa. I respect you gay people mukole ebintu byammwe naye ate fete katonda mu crossinze line otuukira okujja okubigamba omuntu nganze oba okrossinze line cause 100% of watchman I can expose you. You cannot come to me with such kind of dirty minds. You cannot. And you can very warning. Eryoyo eyakikola suubira okikola eyeetegeko kikola n'abadde akifunye ng'ekirowoozo tokubanga ku ssimu yange omanya Timo oyina ebbina nja kukwanika nkuvume n'abi wame bonna bambi mubeeko we mukuba El Chapo sire bulungi